Tuyanziza nnyo mwena abeekumira wano kuwana boyugi era gwe natana subscribing tugamba bambi oli suubwa bingi nnyo wano okawe twabasuubiza ogenda osanga mawuli agali purified wamu nga matuufu era nga gagwirawo olunaku olwaleero basajja bakamwoca eyatutte hamuza ndowooza ka interview mwakalabye kinaba wadde wano ku channel yaffe yatuwadde videos nga Asiyah bakamutuusa mu ddwaliro era nga biki Asiyah bye yayiseemu okutuuka okufa video nangikuletera gwe nanga wali enkola yaffe wano kuwana boyugi ngenda kubangu playingira video maaso mbadde saba kano ka video kampeleka like mutima mulungi kabenga kasobola tambula katukeyo omuntu yenna etuke mu bakulu bamanye ensobi yabwe gye yavudde era babenga basobola kwetereza wano ne Hajat Kaluda gamba janga kulombere duwe namba yawe sembeyo 67 mukubira abenga kuyamba Soko choke. Tukali mubagenda bashamasi. Asiyah. Soko choke. Soko mkoto. Ya boleh. Ugenda funa nti dagal luwone. Agane? Goyaga tukubira? Ajiwan? Goyaga tukubira ni? Tukubira ni? It's before the money goka. Jusa. Mami. Jusa. Tukubira ni? Mama fina. My juice, my juice. Mama fina? Iya kare. My juice, mami. atinga ebibyo byasya tuwitadde mabali ndowooza mulabye Uganda yaffe nga bweri nti no mwana teyatuuse okufa muno nga yagalidde oba teyatuuse okufa lwa SB4 abasinga badde bagamba oba teyatuuse okufa lwa ssente wabula yatuuse okufa lwa ngambe oba laziness oba ba doctors mu ddwaliro wali emulago kubanga musajja yagambye bamutuusiza mu ddwaliro omwana ne bamusuula nagambe video yange eri awo gikendo gikebere mabega nabaletedde omusajja yavuze Asiyah nga boda ziri nga studio Asiyah bulungi gambe genda mabega video weeri olabe musajja kye yagambye era obusungu bwe abantu bekamocha anytime nawo mujja mbalaba nga bekalakasa ngenda bamapelengera videos eza mama fina nga balenya mama fina omunga banenya nono musajja ngenda bamapelengera video kantandike kati kambalekere ka video era gwe natana subscribing nga bami subscribing yajja kugamba enjogera ye bambi yasinga okusesa abantu okitegeera because n'ensaba ye nga kamuntu atumanyi na mulokole gwokimanyi nti nze Asiyah namala kumuvinga linnya lye kuliwuliriza nnyo nimanya nti musiraamu naye nga abadde mulokole era ndowooza tugenda muzeka mukiisa basiraamu abo nze mbamanyi mbaluddemu sinabbalwamu mwenzaaliddwa banyikanza okugeza tusawunjiri awo ninga bambi tuli munyeke nnyo teri muntu ali ku social media kubane ku social media teri muntu waggwanga mu nsi ez'enjawulo New Local, Germany, Uganda, South Africa bonna balumeddwa nnyo okitegeera naye tetumanyi nga mwaba mubaddeko turn up because I have lived my life from right begin to that. Asiyah yafudde kituufu ovuddeyo ng'okaaba amaziga video zo nziraba ng'okaaba ng'ogamba mbu abantu boogerera SB4 nga tebasobola kusondera adde Asiyah emitwalo 3 mama fina ogambye nti SB4 yakugamba nti beetaagawo akakadde kituufu walwawo oweereza ssente waddamu okumukubira n'omubuuza basonzeewo listen to that statement waliwo ze basonzeewo SB4 n'agamba tewali yadde emitwalo 2 egya Uganda mama fina leka kuba mafia ekisusse feba Godfather tuli babi okitegeera ensi yonna tumanyi tuli babi kubanga we look and walk our real life
tutambula era tukola obulamu bwaffe bwennyini tetwesiga kazigo mu bantu naye ng'emabega we are mafias okitegeera tuleme kuba bamafiya ekisusse mamafiina esibifa ebbanga lyatambuza Asiyah lyamusondeddeko ssente ne bamuwa ssente n'amuzimbira kali katooyi ne bamuwa ssente ng'amutwala mu bagundi waliyo Alex Mohanji gwatwala ku comedy store nga tamusasudde ezo ssente baziwa Asiyah esibifo gy'abadde atambuza Asiyah ne Charles era mpaka n'olwayiro kyogamba nti Asiyah balina kumusondera emitwalo 3 ku deathbed. Mama Fina, muleme kuwa mafia na mwate. Some of the statements Muino's revoking even before you come out to mention those very statements. Muzijanga onga n'okuzogera munazogera. Zengambira ne mukwano gwange at this particular moment ng'alwala nga ngenda ku deathbed ye ng'asonda ssente tizimujanja nga mukwano gwange mbadde mukolerako ssente. Esibife ebbanga lyabadde na Asiyah ng'agenda ku deathbed ya Asiyah ng'asonderako ssente. Mama Fina, tuswalengamu ebintu ebimu okitegeera abantu banyiivu lwakogola teboogera aboogera be basiru ennyo nga ffe be batutwala ntuli basiru okitegeera naye bonna be batwala nti bagezi basirise naye ng'ate oluusi n'aboogera nabo balina point. Tosobola kuŋŋamba nti Asiyah ku ssa lyabadde atuuseeko ne SB4 ku deathbed ye ng'abasawo bagamuleete zino mangu tumusonde tumutwale mu theatre abaganda gye bayita sweta tumutwale mu sweta nti wakusondera at that critical moment nga wakusondera. Bantu mwe temulina kisa buli muntu alina kufuuka lusuku gye muli nga mumulyamu buli you delayed the person is whatever nekimuviirako okufa. Abantu balina ebigawe boogerawo nti SB4 bamukubira essimu n'abaddamu atya nga batwala Asiyah mu ddwaliro bamutuusa mu ddwaliro ne baddamu ne bamukubira essimu n'abaddamu atya bwe bakubira Mama Fina nti weerezeyo akakadde Mama Fina yabaddamu atya kati awo temunenya bagamba nti Asiyah naye bamukoze batya nga be bakola omuzinyi w'abali abayimbi abakola batya. Mutolo tubadde naye tugende waka waka omanyiwo yagala mukwate gwagala mutolo batulako omujozi gw'amaanyi ogwasena batugamba mbu wetubasakata omujozi guluwa gwe musajja Mike, kwani nilikuwa tekeyo kwa